Mugamba mutya abali ku channel ya eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala nammwe abaami abavubuka njagadde mbalage gw'omukyala singa omwami wo akulekera 50,000 nvaaki z'osobola okufumba ate ekyamazima ku ssente ezo 50,000 n'ofissaako n'ofumba enva ennungi ezigenda okulabika obulungi. Omwami ewaka asobola okulekera 50,000 nga byonna akimanyi nti weebiri n'akugamba nti ezo 50,000 gulamu enva. N'akulekera ogula enva ez'ekyemisana n'ez'ekyeggulo ku ezo 50,000 ng'ewaka muliwo abantu basatu ng'oliwo ggwe omukyala n'omwami wo ng'oliwo n'omwana wo ng'omwana wa myaka nga 5 ku 6 okutwaliza ewamu ng'ewaka muliwo abantu basatu. Omwami wo n'akuwa 50,000 n'akugamba nti ssente ezo za kugula nvaaki z'osobola okugula ezigenda okujja mu ssente ezo ate mwattu n'okufissaako ofisseeko ggwe omukyala akasente k'ogenda okutereka. Kati wakulekera 50,000 kisookera ddala sooka otule wansi sooka olowoozeemu nvaaki zemba nfumba ku 10 ezo 5 zetugenda okulya ekyemisana n'ekyeggulo ffe abantu basatu. Enva z'osobola okugula beera ng'ogulako ebinyeebwa gula koota y'ebinyeebwa obiraba koota ya 2,000 gigula ogiteekewaawo wasigalawo 3,000. Gulako ennyaanya nga bw'ogiraba ennyaanya esobola okubeera ey'ebisatu oba ey'ebibiri kisinziira tugibalire ebisatu. Oguleko n'akatungulu ak'ebibiri wamu ne kalweyiko ak'ebibiri. Kitegeeza tubale ennyaanya n'akatungulu nusu 5 ewamu tugatteko ne kalweyiko ak'ebibiri ze nusu 7. Ekitegeeza obeera okozesezza 2,007 oba osigalizaawo 2,003 ogenda kubeera ng'ozeeterekera. N'olwekyo njagadde tulabe 50,000 ezo z'olaba osobola okugulako bulungi nnyo enva eziba zigenda obbamala ekyemisana n'ekyeggulo. Omwami waakuwa 50,000 oba 3,000 gula enva ezijja mu ssente ezo. Njagala tubifumba ebinyeebwa bino tulabe bigenda kufaanana bitya nga bwe mbalaze. Tugenda kutandika okubifumba. Teeka amazzi ku kyoto gabeere nga gatokota nga bw'olaba. Kati leeta ebirungo byaffe byogenda okuteeka mu binyeebwa byaffe nga bwe twalabye. Twafunye ennyaanya ne tufuna n'akatungulu wamu ne kalweyiko. Kalweyiko beera ng'okayiwa fasiti mu bino nga bw'olaba. Kalweyiko kano kaba kajja kuwoomesa bulungi nnyo ebinyeebwa nnyo. Kajja kuwoomesa ebinyeebwa oli abiryeeko agambe wataddemu nnyama mu binyeebwa. Beera ng'okola bw'oti fasiti nga tonnaba kubiyiwa mu mazzi gaffe. Njagala ofumba ebinyeebwa bikuwoomere biwoomere n'oyo gw'ofumbidde ku ssente ezo z'abeera akuwadde. Nga bwe nakugambye nti omusajja waakuwa 50,000 gula enva ezibeera zijja mu ssente ezo. Kati bw'omala beera ng'obiyiwamu mu mazzi gaffe ag'ebinyeebwa biyiweemu biwamu ebirungo ebyo nga bw'olabye. Omunnyo togwerabira beera ng'oteekamu. Kati bibikkeko bibeere nga bitokota bulungi. Kati beera ng'onyigaanyiga ebinyeebwa oluvannyuma beera ng'obiyiwamu mu mazzi nga gatokose. Tufumbye ebinyeebwa mubiraba naye ng'obifumba mu nfumba eyo egenda obiwoomesa. Ebitokota obeera oteekeddwa okubeera ng'obikendeeza omuliro. Obeera oteekeddwa okubeera ng'okendeeza omuliro. Tugenda bijjako tukendeeze ku muliro. Bw'omala okukendeeza omuliro obeera ng'obizzaako bibeere kalira akatono bibeere nga bitokota mpola mpola. Beera ng'obibikkako awo ogenda okola emirimu gyo obirekeko okumala essaawa nga nnamba nga biri kaliraako mpola mpola bibeere nga bijja bulungi. Bigenda kubeera binyeebwa biwoomu singa onabo biwadde obudde.
Nabagamba nti ebiseera ebisinga ebinyeebwa buli woobirekako ne bibeerako akaseera akawanvu bijja kujja bulungi, bijja kubeera binyweebwa buwoomu